Kyagulanyi gwe bavuma ye yabafuula kye bali. Who was Mpuuga? This Mpuuga Kyagulanyi just a mere musician. Omuyite mere musician eyakutuusa wali. Ali mu kubongota. Omuyite nti mubongosi eyakutuusa ku olotali gye wali tosuubira kutuukako nga ne mu DP gy'owangaalidde ng'okola amadiiru go n'ebibiina bino ebiranga terina muntu asobola kwesigadde kwa bwa shadow minister. Ali mu kufuluuta. Ekibiina ekyakufuula kye kiri n'okifuula ekifuluusi. Kati ffe abo twali badde tetuboogerako kubanga ffe we tudde ewaka tutunula Museveni byalese akoze eggwanga lyaffe ne banne ne tulaba nabo baataddewo bonna boogeza busungu bukyayi n'oli munno oli abayisa ababaka ba NUP mbusimanyi mbwe ekyangobayo bali babisiyaga gwalirinyeko mu palamenti gwe walirinyeko mu palamenti singa si Kyagulanyi oba singa se NUP tolina kibiina kyo lwaki teweesimba mu kibiina kyo anti kati gwe ogamba nti okutema ebisiki bano basobola okusirika n'otuyita nti tutema bisiki naye gwe naawe ffe tutema bisiki gw'otema diiru ze mutema tuziraba abamupiira bazanya gwa Museveni emabegako eri akabinja kaabwako akaaba buloka akeeta DP buloka nabagamba nti mutunulya obadde towulira olutalo lwebadde balwanirako olw'essente embwa waliwe zeda sooka okubagamba nti nembagamba nti abo babuloka and you shouldn't waste much of your energy with them because babadde nga bazanya Museveni abazanyisa. Some of those guys are either related to him indirectly. Era ensonga lwaki olaba ffe tuba bakambwe ennyo bino bye bajja ne beekweka mu Buganda nga bajjajja baabwe bajja ne beekweka mu Buganda ne batutuusa ffe tumanya Abaganda kye bayitamu ne babakoonera obwo obubinja waawuliddeyo nga boogera ku bantu baffe be baakoona mu Lubigi abasula ebweru Museveni n'abasiba n'obasiba waawuliddeyo nga boogera ku beekasokoso abagamba nti bakolera Buganda kakati ebyomukomera nze kugambe ffe bw'olabanga nga tetuli nnyo ku frontline ffe twali badde tetuboogerako n'abo kubanga abo tebakyalina kye bali bwe guba munnyo ne bw'oguteeka mu nva tegukyanoga omalira kiro ati si butamwagala gwe muleete ojja omumpeeko oyo mundeeteko naye mu studio oyo waali bamu oyo mulete tuwe programu kuika ejja tuwe programu kuika ejja kuba bagende ne bamuleeta wali ng'ajja balina ebigambo byabwe balinanga engeri yaabwe gye basengeka ebigambo byabwe nga they think everyone is a fool but even tubaga no you can only fool some people who have already fooled not us. Era ffe ne tubalaba nga bajja beegira simanyi mu ssuubi Wokotuwaka omanye ekyaliwo mu Wokotuwaka Museveni gurupu ze yayita eri ekisozi n'olutalo lwaliwo wakati wa Kayihura ne Tinyefunza n'omugenzi Kawezi olutalo lwaliwo lumanyi genda obuuze ba puleya they thought nti babadde smart lwakuba omuvubuka ono Kyagulanyi bwe yajja buli weteeka empiki nga ye yabalabye edda n'abagamba nti ffe tuzanya draft oli n'akuwa n'omuwa empiki emu bw'ati n'agirya n'aba excited n'omukuba buna n'obuteeka mu nsawo ffe tuzanya draft n'oteekawo wali era ebiseera byaffe ebisinga nga bwe tuba ekireetesa bw'olaba abasirikale okuzanya draft kusoma politics nti oli bwakuwa empiki eno tekitegeeza n'ogirya tyakwagaliza baakuteze kati bano balowooza nti bagezi nnyo simanyi tugenda kuteekawo political party oyita otya ekibiina ekyakufuulwa loopo eyali tasuubira nako nti olifuuka loopo n'okiyita mbu bali mu kubongoota simanyi badongo no regardless nze omanyi munnange ndi musajja muzibu nnyo siseka nga ndaba ensi erimu abantu abafaanana bwe batu ng'ate munaye waliwo n'ababakkiririzaamu n'olaba omusajja omukulu nekye tubawoninze muve mu Buganda eno gizanyirako mizanyo gyammwe gye muze muzannya nga mwekweka mu Buganda tubalaba amanya mugalina tubalaba naye temujja tukyayisa nakukola fujjo abantu baffe babagoba nga sirabanga bwe bafulutuka wano okugamba ku bantu baffe be bagoba
abafuuse momboze mu bitundu by'ebyalo byonna eyo abatakyalina bwogerero ng'abasajja bano babafudde momboze mu nsi yaabwe gye babasanga. Kati bino byonna Kyagulanyize very simple man. Ayinza nno n'obutabaddamu. Era kyenkusaba sebo mukulu Kyagulanyi kyenkusaba tobaddamu. Tobaddamu. Leka bafiire mu firimu zaabwe beeyubule gwe kankubuuze omusota bwe gweyubulako eddiba gufuuka goonya. Gusigala musota. Omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 gusigala musota ewaffe Nakaseke tuga musota ne bwe gweyubula. Ani musota? Nkugambye omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 ewaffe tusigala bw'ogulabako okwata mbooko. Ani musota? Owulira seo nkugamba gwe wuliriza bigambo byange kuba sibyogera mu Luzungu. Omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 gusigala musota. Bano abakulu mu budde buno tetugana basobola okuteeka bibiina byabwe ebyofuzi kubanga ffe tubalaba they are totally failures, tebalina lugendo nga bobala. Kati kwabo mbuulira ani asobola okugyewo n'akugamba ntandise ekibiina ky'obufuzi yingiramu. Kwabo nga bobalaba bafaanana bonna. Mukakulubega. Obanga abo be bakulembeze be tulina mu Uganda obudde buno abamobilizinga olaba ate newunyiza omu gwe basobola okumobilizinga gwendayo ku kabinja kaabwe yono omusajja agenda ow'amalala simanyi yaleni sikini teekako ekigambo kyayogeddeko awo mpulidde muteekeko ekigambo asooka omuteekeko muwulire kyayogedde sebo nange manye nti ddala kyayogedde kyekyabwe. Mwabazze wano tubatuma to be the ambassadors of this platform. So to you my brothers away from this platform, omukago guno gukyali mu ggule, we are going to speak to everyone. Banafu abali mu DP eyawangukamu omuyini, they are very good people. They nurtured me